ilmu sarf ilimu endala eyokubiri ye ilimu ya sarf huwa alilmu ye ilimu oba lyessomo allati tu'rifu bihi kayfiyatu siyaghati alabniyati alarabiyya nga ilimu eyo essomo eryo oligiramu butya ebigambo by'oluwarabu webizimbibwa wa ahwalu hadhihi alabniyati allati laysat i'raban wala binaan era mu ilimu eyo n'oyigiramu n'ebyo ebigambo ebitalina ngeri gye bikyukakyukamu lubeerera fahuwa yahtammu bibiniyati alkalima wa tartibi alhurufi walharakati fiha ilimu ya sarfu eyitibwa eya sarfu erimu okubeera nga tutegeera enzimba y'ebigambo n'okubeera ennyukuta tuziyungayunga ku ndala wamu n'okuteekako empeerezi fa ilmu sarfu yaqufu harisan nabwe kityo essomo lya sarfu ne libeera nga liyimirirawo nnyo ku kubeera nga ebigambo bizimbibwa omuntu oba oyagala okuzimba ebigambo by'oluwarabu ng'oyagala okumanya ennyukuta ekyuka etya ekigambo kino ekikyukamu ne kiva mu bigambo bitya bigambo biki byonna obiyigira mu irimu eyitibwa eya sarfu ekyokulabirako ekigambo rahman arra maftuha ra'u ya fatha ra walha'u sakina rah ha'u ya sukun walmimu maftuha ate mimu rahma mimu ya fatha ba'daha alifu oluvanyuma lwa mimu waliyo alifu wa nunun ate waliyo ne nun faminzalu hadhihi alkalima wetuba tuzze ne tugeragiranya ekigambo kino mu irimu ya sarfu ekigambo rahman tugamba ala wazni fa'alan rahman ala wazni fa'alan kati ebyo engeri gy'okupimapimamu ebigambo n'okubeera ng'okyusakyusamu ebigambo kiri mu irimu eyitibwa eya sarfu irimu endala ilmu nahwu irimu ya nahwu علم النحو هو العلم التي تعرف به صيغ الكلمات العربية وأحواله حين إفرادها وحين تركيبها يسمو ليويجرامو بوتيا إبيغامبو by'oluwarabu webikolebwa sentensi noyiga okubeera ng'ozimba sentensi z'oluwarabu n'ozimba emboozi ebyo byonna byonna biyigira ku ilmu annahwu noyiga n'ebigambo bibeera bitya enkomerero yabyo okubeerako mpeerezi ki ekigambo ekimu n'ebigambo ebingi byonna ojja biyigira mu irimu eya nahwu fahuwa yabhath fi taghayyuri harakati alharf naye nga nahwu byesingira ddala okubeera nga essomo lino likwataganako kwe kubeera nga enkyukakyuka z'enkomerero y'ebigambo enkyukakyuka z'enkomerero oba enkyukakyuka z'empeerezi ku nkomerero y'ebigambo enkyukakyuka z'empeerezi ku nkomerero y'ebigambo kyekisingira ddala okubeera nga irimu ya nahwu kugamba irimu ya nahwu esingira ddala kubeera ng'ekwataganira ddala ku nsonga eyo ebigambo bino bikyukakyuka bitya ku nkomerero yabyo ekyokulabirako osobola okugamba jaa zaidun jaa zaidun ku zaidun oteekako dhamma nogamba raaitu zaidan zaidi noteekako kasra fatha oba nogamba marartu bi zaidin ogamba wali esoose zaidi abadde wa dhamma wano zaidi n'abeera wa fatha wano zaidi n'abeera wa kasra okusinziira erinnya eryo we libalize mu mboozi so byonna ojja biyigira mu irimu eyitibwa eya nahwu wa qaraa rajulun amaama abi al-aswad ad-du'li rahimahullah omusajja yasoma qur'ani oba waliwo omusajja eyasoma qur'ani ewa imamu ayitibwa al-aswadi ad-du'li wa huwa zalim bin amri bin sufyan abu al-aswadi ad-du'li rahimahullah qadi al-busra yani musajja wamaanyi mu irimu eya nahwu yani musajja wamaanyi mu irimu eya nahwu n'erimu eya tajwid musajja oyo ayitibwa abi al-aswadi ad-du'li batugamba nti omusajja omu yasoma qur'ani qawluhu ta'ala mu kigambo ky'owekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala mu suratu tawba bwagamba nti anna allaha bari'un min al-mushrikina wa rasuluhu aye bari'a min al-mushrikina wa bari'a min rasuli olaba kullu dhalika hadatha lamma tahawwalat ad-dammatu ila kasra omusajja we yatuusa mu kigambo wa rasulu ekyandibaddeko dhamma ye n'agamba wa rasulihi kyaleetera okubeera nga amakulu gafa gatya
nebanga agamba nti mazima ddala Allah ali wala nnyo n'abo abamugattako wamu n'omubaka we. Olaba amakulu gafudde nti Allah ali wala nnyo ali wala nnyo n'abo abamugattako n'omubaka we, la ilaha illallah. N'omubaka wa Allah ali wala nnyo ne Allah. Wabula amakulu gaali gategeeza nti Allah ali wala nnyo n'abamugattako wamu n'omubaka ye ali wala nnyo n'abamugattako, abagattaku Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwekyo irimu ya nahwu nebeera nga irimu nkulu nnyo okutegeera engeri ebigambo gye bikyukakyuka empeerezi ku nkomerero yayo. Insha Allah olwaleero biidhnillah tujja kubeera nga tukomaawo insha Allah, ate ku mulundi omulala tubeere nga tutandikira awo wennyininyini biidhnillah.